waawo nkwaniriza nate webala okubeera ng'okyatugoberera ku mukutu gwaffe ogwa Kanoni Media Uganda. Tuwunzise tumaze okutunuulira abakulembeze baffe aba Uganda okuviira ddala ku bakoloni okutuukira ddala ku mulembe guno gwe tuliko ogwa General Yoweri Kaguta Museveni Ssaabalwanyi afuga Uganda okuva mwaka 1986 okutuuka mu mwaka gwe tulimu ogw'2024 omukulembeze w'eggwanga. Bangi tuzaaliddwa ku mulembe gwe, tusomedde ku mulembe gwe, tumaliriza ate tuyinza okubeera nga tuzaala bingi byakoze ate bingi nabyo ebikyagaanya okubeera nga bikolebwa bye tutannalabako bye tusuubira okubeera nga tujja birabako Omukama Katonda nga yagadde. Twagala twongereyo ku ba Vice President tuwunzike ne ba Sipiika ate tubeere nga tuwunzika olunaku lwaffe olwaleero. Vice President wa Uganda eyasooka ndowooza tandikire mwaka 1963 era yali Sir William Wilberforce Kadumbula Nadiope owokusatu ekyabazinga wa Buganda mu myaka egyo, era ge mawanga agaali ag'enkizo mu kaseera ako. Erimu lyagibwamu pulezidenti eddala nerigibwamu vice president. Mwaka 1966 Obote amala okuwamba alonda vice president wayitibwa John Babeha 1966 okutuuka mu 71 nawe yagibwako president Obote. Kati mwaka 1971 twakugambye tewali vice president, parliament yali egiddwawo, tetwagala kumanya byonna babijjeewo. Idi Amin Dada akudde mu kintu era okutuuka mwaka ogw'1977 n'agamba waayo kanonde vice wange kubanga aliwo entambulamu ate ng'eggwanga terina alitambuza. Era mwaka ogw'1977 okutuuka mu mwaka ogw'1979 Idi Amin Dada bwe yagibwa mu buyinza, oyo yali Mustafa Idris yali vice president wa Uganda mu kaseera ako. Yafuga emyaka ebiri oba yakulembera emyaka ebiri. Bwatyo obukulembeze obwo bumala okugibwawo bwa Idi Amin Dada emyaka ejjaddako okuviira ddala mwaka 1980 okutuukira ddala mwaka ogw'1991 awo tewali vice president awo. Era nga Paulo Muwanga mu mwaka gwa 1980 okutuuka mu 1985 yali aweereddwa obuyinza bwonna bufuga Uganda. Then 1990 yawo tewali vice president basirabidde. Tujja mu 1991 balonda vice president ayitibwa Samson Babimululu Kisekka 1991 okutuuka mwaka gwa 1994. Bwe banerabidde vice president yaliko mu kaseera k'Obote tu amusobola okunzijukizaamuko omwaka ogwa 1985 vice president kye yaliko ku mulembe ogwo gwa Dr. Pomilton Obote owokubiri oba omulundi ogwokubiri. Yayinza okugamba nti ate bafuga ba mirundi ebiri ate batannafuga naye ayagala kale. Bwe tuvaawo mwaka 1994 okutuuka mu 2003 abamu gy'emyaka gye tulimu okuviira ddala myaka egy'ekyenda awo beba vice president betwakamanyaako oba betwalabako oba betuze tuwulira. Waliwo omukyala era nga ye vice president omukyala eyasooka mu nsi yattu Uganda, Dr. Specioza Naigaga Wandera Kazibwe. Oyo yakulembera yatuula ku ntebe ya vice president mwaka 1994 okutuuka mu 2003. Bwatyo nga Omuganda bwe yalugera nti nannyini kakomo bwakakusaba omukono ossaayo bussa n'asumululako. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwatyo yakyusa Dr. Specioza Wandera Kazibwe. Yavuga nnyo ku ntebe eyo era ng'abantu abalala bazze bavuga ennyo mu bifo ebyenjawulo. Tosobola kwerabira minisita w'ebyenjigiriza
omukyala oyo Namirembe bitamaze tuyinza kwerabira era munnabyanjigiriza omulala Matthew Bukenya ebifo ebyo byalimu abasajja n'abakyala abakuukutivu ababirwamu era nga bw'oyogera ku kitongole ekyo omanya nti ono mbeera efaanaganako bwetyo. Ne Wandera Kazibwe yali vice president eyawangalirako akaseera okusingako Babimululu Kisekka. 2023 amala okugibwako balonda Professor Gilbert Bali Baseka Bukenya. 2023 okutuuka mu mwaka 2011 Gilbert Bali Baseka Bukenya we yakomawo 2011 ate mwaka ogwo gwaddako balonda vice president omulala yaleetebwa Edward Kiwanuka Sekandi oluvannyuma lw'okuva ku bwa speaker ebamu obwa vice president 2011 okutuuka mwaka ogw'2021 jjo ly'abalamu wano waggiddwa ku ntebe mu biseera ebya covid nga tumaze okulonda bw'atyo president w'eggwanga n'alonda vice president omuggya munnamagye Major Jessica Alupo n'alondebwa wa vice president era ono yakolako nga minisita ow'ebyenjigiriza emabegakaawo bisanja ebyaggwa. Nolwekyo beebo ba vice president abakafuga ku nsi yattu abakatuula ku ntebe eyo. Waliwo omukulu yagamba nti nagituulamuko eyo president nga taliiwo naye twezali Professor Gilbert Bali Baseka Bukenya. Nolwekyo ndowooza beebo ba vice president naye katunzike tugenda kudduka speed ku parliament ba speaker abaddewo then wakiri ogyemuko akatono ku mefuga ga Uganda ng'omulundi ogw'enkaaga mu ebiri wano ku mukutu gwaffe ogwa Kanoni Media Uganda. Nange muzzukulu wa Mutasinga omuzirambwa Muliga Burhani Munagomba. Tutandikire eddala eri ewasooka mwaka 1962 ne tujja jjukira nti parliament twakafuna parliament 11 katandike ne parliament ye11 tuzive eno mu maaso. Ye11 yakakulemberwa basipiika babiri. Jjukira mwaka ogw'2021 balonda sipiika Jacobo Lukoli Olanya alondebwa nga sipiika wa parliament ye11 wabula Omukama Katonda teyamusobosa kubeera nga amalako afiira mu ntebe eyo nga yakalondebwa n'asikisibwa Naalongo Anita Amongi oyo nno yakyaliko nga sipiika olukiiko olukulu lw'eggwanga ye11 ate ey'omwenda n'eye10 sipiika yaliwo ye Right Honorable Speaker omukyala yasooka okuba sipiika Rebecca Alitwala Kadaga. Oyo naye yawulikika nnyo okuwa obwo bwa sipiika era yakunulako ebisanja kuba yakulembera parliament 2 eye10 ey'omwenda n'eye10. Then mwaka 2015 parliament y'omunaana ya Edward Kiwanuka Sekandi yegikulembera nga sipiika era 2521 era yali Edward Kiwanuka Sekandi kitegeeza yakulembera parliament ey'omusanvu n'ey'omunaana. Then mu mwaka ogw'2021 okutuuka mu 1998 parliament ey'omukaaga yatandika kinaana 1996 okutuuka mu 2000 yalimu basipiika babiri. Eyasooka yakulembera mu 1992 yagikubiriza mu 96 okutuuka mu 98 yali James Wabakabulo. Oyo yasooka okubeera sipiika nga tumaze okufuna constitution empya ya 1995 era bw'amala okuvaako ate balonda Francis Ayume mu 1998 okutuuka mu 2001. Beebo abasipiika okutuuka ku parliament y'omukaaga era yino constitution gyetutambulirako eya 95
naye nga waliwo basipiika abalala basookanga mu paliamenti eyokutaano. Paliamenti eyokutaano kaali kakiiko akayitibwa National Resistance Council, kaali kakulemberwa Kaguta Museveni. Ako kaatandika 1986 okutuuka mu 1996. Akakiiko ako kitegeeza naye yali sipiika waako okukubiriza, era yo yatwala paliamenti eyokutaano. Paliamenti eyokuna 1998 okutuuka mu 1985 eyo baali bamuyita K Butagira okutuukira ddala General Bazilio bwe yawamba obuyinza. Ate mu paliamenti eyokusatu ya 1979 okutuuka mu 1980 eyo Professor Edward Lugomayo, era kaali kakiiko yali akakulira aka National Consultative Council ye paliamenti eyokusatu kaali kakiiko. Then eyokubiri ye paliamenti ya 1967 okutuuka mu 61. Kubanga wali twagambye dda Pulezidenti Aminta yalina paliamenti 71 okutuuka mu 79. Olwekyo paliamenti eyokubiri yali 1967 okutuuka mwaka ogw'1971, era nga omuyindi mu kaseera ako yali agikubiriza yali Narendra Patel yali agikubiriza. Paliamenti yasooka eyo'1962 okutuuka mu 66 yakulembebwamu paliamenti eyo yali Sir John Boas Griffin. 1962 okutuuka mu 63 yali agikubiriza. Ate olwo ne balonda omuyindi oyo Narendra Patel n'abeera nga naye abeera mu paliamenti eyo eyasooka. Mpuliriza gyegyo emyaka 62 bweddu bukyanga Uganda efuna obwetwaze. Webala okutugoberera ku mukutu gwaffe ogwa Kanoni Media Uganda, muzzukulu wa Mutasinga omuzirambwa mulindwa Bulhani Munagomba. Webala okubeera nga otugoberera, likinga, subscribe, weerezaako bano, ate tusobola okubeera nga tufunamu ekyokuyiga. Kansubire nti oyize ate naawe oli bisomesa eggwanga erijja. Mubeere bulungi. Happy Independence Day.